Gwakabako gwadde mukolo gw'abasajja basiraamu okusingira ddala naye kyasinze kimu ku neewunyisa mbuno abako basinze abeewako obungi naye kyenyuma ne tuddayo Lawrence ku kyalo kino ne tukolayoko interview mu bantu ne tubabuuza omukolo guno kituufu we bayanjulidde Kabako wabadde wakaawa abajaziira oba tewabadde wakaawaabwe ne tubabuuza lwaki tebaalabiseeko ku mukolo guno okitegeera lwaki tebaabayise because omukolo gwa Rwema ekyenjawulo kyaguliko yagaba emigaati okuva ku ki ku luguudo mpaka yebakola kipaka we yayanjulira bbaawe ekya kwegamba bannange ebintu byenjawulo byewunyisa naye anyways munnange ebimu ku ebibadde ku mukolo gwa Kabako be masheeka ab'enjawulo abadde katono nnyo ababuze katono nnyo bwe kati small like this ng'olwala lwange lukoma because sikuzanjala olwala lwange lukoma ano katono nnyo bebati katono beekube kati omukolo guno gwaddeko amasheeka ab'enjawulo waba amasheeka ab'oku kyalo kyabajjazira empigi Lungala okitegeddeyo nnyo njagala otwa omukisa guno okutumyako jjajja wange naawe obiri awo mpigi ku bayita ku ngoma nkutumiddeko nnyo omukyala amanyiddwa nga Nalonava love you so much my grandmother ab'empigi mwenna ab'emawokota mbatumiddeko nnyo kati eyo katuveeyo waliwo sheeka eyaleeta olutalo ng'agambye Sheeka Umaru mbuno dduwa ze yasoma zaali nfu yasoma dduwa y'okufa mu dduwa yaki ya party time okitegedde kati nakulaggulo nakulabidde abantu bangi nnyo okwabadde Sheeka Umaru ku mukolo gwa Kabako nakulabidde oli Sheeka omulala bamuyita batya Lawrence eyo Sheeka ani tamusuuza musuuza oba tamusuuza tamusuuza Sheeka tamusuuza naye yabaddeko okitegedde wabaddeko ne bamasheeka b'okukyalo kati Sheeka Umaru olaye ku Sheeka tamusuuza yalinyeddewo hali yaye n'agivuga n'adda e Kampala yagambiddewo pasita Jengonze sigenda kubeera ku mukolo buli kaka akasajja kanjogerera ne kandabisa ne kagamba abantu nga bwe nkola dduwa z'obufere ne kagamba nga ninasoma dduwa y'okufa nze abantu nali mbisomye ngamba kale ngamba feze kale nga bikoze ki nga biyisaawo naye akasajja ne kandabisa ye kato ne luggwa olutalo lwadde olwo kati basheeka b'okukyalo bagenze okulaba engulika esusse ng'abayimbi bangi kiringanga kivulu nawo ne batawuka ne bagamba wayi muntu weyoko chance tukube ku mataali kati bagenda obbawa chance omuyimbi gwe balese ku stage yabadde Swahaba Kasumba ne mumanya amataali ge Swahaba Katumba katandika kankanira mataali tandika kwesuliza masa awutalo kakulaga ebyabadde Lungala empigi ku mukolo gwa Kabako naye bamasheeka mutusonyiwe twabaleetedde muyimbi ku kyalo kyammwe kati mwadde mulina okugumirira awo bagamba ogende bulyambwa so naffe twazzeeyo mwadde mulina kulya betwazze nabyo badde bayimbi kankutwala ekyabadde empigi ku kwanjula kwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Kabako Rodeni Waayi ate tukomewo naye webala okutuwa ekitiibwa nojja bannamawokota ne bakulabako ng'otwala muwala waabwe okota Balesa weyimirire sekamuzaata bwe yali andaga abantu yanga mu mukyalo oyo mukyala ddala yimirira yawangala ne Sheikh Muzaate ebbanga Allah amusonyiwe amusobako n'otuula ye yaŋŋamba nti abantu Allah subhanahu wa ta'ala baawa nga balina emitima emirungi batunuulira kungulu n'omanya omuntu omubi omulaba ku nfaanana yokka ng'atulwa nga kizibu oluba mutunuulira gwoti ogenda olaba feesi ekyankalanye kati waliwo olwaliwo wedda tannasekako okuva ku makya lwaki yazze kusunga tunuulira akuliraanye bagende omubikanga omutegedde malayika ayinza okujja n'akimawa n'abanyiivu ku nkolo n'abatwala so njagala bategeeza ekyokubiri akasemberero ddala mukadde wange Sheikh Mbogo Allah subhanahu wa ta'ala waba atwala mu nsi muno asinga twala bamikwano Sekamuzaata yitwa muziika tusobola Allah amusonyiwe byamusobako tekyasoboka tasobola kumuzaawo n'omunoonya mu nsi tasobola kulabika naye njagala okubagumya nti byonna mikwano gya Sekamuzaata mujja musinkana omubaka Muhammadu mwaka wannabbi abantu bebutambala omubaka Muhammad sallallahu alaihi tinkoze bwino kubanga tazze wano naye yali mukwano gwa seeka nnyo Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba wal amwatu fil quburi abantu bamuzaate be musiika mu kabuli yantadhiruna al akhbaru min amwatu al jubd balindiriya amawulire amapya okuva ababakadde abapya Dr. Kalisa bwe yafa alina amawulire ge yatwalira bamuzaate muzaate alina amawulire ge yatwalira bakalisa babuuza Rahim tugenda mu ibada tugenda mukolo gwa bantu tugenda mu kusinza newankubadde era tekitulina kulekayo ssanyu ibada erimu essanyu erisinga obungi omukolo guno ibada gyetugenda okukola abagikola mu bulamu bw'ensi omulundi gumu era nsaba buli anajja ku mukolo gwa muganda wange ono toteekawo embeera eraga nti kwegamba olingaza okwonoona obwonoonyi bwekuba kusanyuka sanyukira ddala otekewo embeera eraga nti omukolo olinga ali ku gugwo
insha allahu tabaraka wa taala tuze ne bakadde baffe nze amanya nze Sheikh Arkam Tamusuza nga nkolanga akulira ensonga z'abavubuka mu Kampala mu wansi office of Supreme Mufti ekibuli ate nga nze director wa Arkam International nkola ne Salam TV. Tugenda mu mukolo gwa kwanjula muganda waffe Yusuf Sennabulya. Tugenda tandika n'okuwoowa insha allahu taala ne bakadde baffe tugenda beera nabo Secretary for Justice Affairs ekibuli mu office ya Supreme Mufti ne mukadde waffe akulira eby'emali y'obusika mu Uganda mukadde waffe Sheikh Semwanje insha allahu tabaraka wa taala. Wabula mbadde nsaba buli anabeera ku mukolo osanyukeko. Ekyokubiri naye atulabe eyo osigale ng'omusabira bulungi Allah ateeke omukisa mu bufumbu bwabwe. N'oba otunula bubi gezaako feesi ogikake tunule bulungi kuba waliwo omuntu atunula nga kimuluka kya ntalo. Tusaba insha Allah mutunule bulungi omukolo gutambule bulungi maaso insha allahu taala. Mukkirize aye tusabe edduwa tutambule bulungi tutambule mirembe. Omukolo guliko muganda wange Kakoma ono wallahi guba mukolo ddala era bwe mulabye ne ŋŋamba nti guno mukolo ddala. Yusufu webale kubanga waleese abantu bano mukolo guno insha allahu tabaraka wa taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أدعوك ربنا يا من يملك حوائج السائلين سبع الله وفق واسع ونيد بيتاغو يا بانتو منسي يا الله ربنا أنت تعلم الضمائر الصامتين الله تيري تيتاغو تيري منسي منونغو منتو يا تيري وكجا كونغو تيماني بكل مسألة منك يا رب العالمين تيري ريمي روتامانينا بولي تسابي وچنا الله غواتيرنا اللهم بارك لعبدك هذا يوسف يا رب العالمين الله سبوتكم مكسمغاندا وانغ يوسف وزوجته ونمچالو يا رب العالمين بارك لهما في نكاحهما الله تكون مكسم بفمبو يا رب العالمين وارزقهم اولادا صالحين يا رب العالمين الله سبب وابالونge chiro cyolwalero اللهم استجب لمن قال بآمين الله sinzira kwa amine eziri wano berengo twanukula ali wano ngawulire ennugu Yusuf mutunuliye bulungi yataddamu amina اللهم تقبل لمن قال بآمين الله yanukula buli yaddamu amina الله nsaba mberengo mugabiri abaana abalongoofu اللهم اختر من اولاده طبيون mulago Allah nsaba olondemu abagenda okubeera abasawo emulago waqtar minhum hukama'i high court olondemu abagenda okubeera abalamuzi ku high court waqtar minhum ulama'una fi dawlatina olondemu abagenda okubamanyi mu ggwanga lyaffe ya rabbal alamin waqtar minhum mufti ya rabbal alamin olondemu agenda okubeera mufti kubanga waffe yatemye Allahumma stajib liman qala bi amin da'awnaka rabbana stajib amin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum ونصلي ونسلم على من جاء بالهدى محمد صلى الله عليه وسلم oluvannyuma lw'ebyokutendereza mukama katonda mukkirize mukadde kano twebaze mukama katonda okusinga byonna embeera y'obudde gyatuwadde era tusaba mukama katonda enkuba eno etonye nnyo naye kusaawa nga nyeezo ekiro allahumma amiina ebyo nga biwedde mukkirize basebo ne bannyabo ng'olukiiko oluteeseteese olwa mukadde waffe ono mukwano gwaffe omwana waffe omwana mulenzi ono Yusufu tugenda kumumuwerekerako ng'afuna mwana munne omwana mulenzi ono omukolo nga guno tagukolangako olwaleero tusuubira essanyu ery'ekika ekya waggulu omukwano okwagalana n'ebirala ebiringendo naye mukkirize neebaze nnyo abateeseteese mukkirize neebaze nnyo ababeereddewo omwana mulenzi ono banzi ffe bino twabiyita mudda olumu tebiba byangu naye embeera yonna eriwo eraga nti abateeseteese bateeseteese bulungi nnyo ate naye ne mwebaza okuva nze lwe nabeera naye mukwano gwange musajja mukakkamu musajja ayina empisa musajja eddiini agirina kale tusaba mukama katonda kukyagendako amuteeremu emikisa myereere bwe tugenda nabo bakadde baffe abali wano n'abalala abagenda okutweyungako tubasaba ekisinga obukulu kyetugendako omukolo gwa kabaka kiri kimu kyokka ekitutwala ssanyu kabaka afune essanyu ne mwana munne gwagenda okunona afune ki essanyu naffe tufune essanyu kyekintu ekikulu ekisinga obukulu kyetugendako banaye mukkirize neebaze nnyo media houses mwebale nnyo mwebalire ddala kabaka abantu bano bakubeereddewo nnyo oza tv zonna olwaleero ziri wano tetuyinza kuzimenya zimalayo tuyinza okukola ensobi ate gwe tuleeseeyo nga mukwano gwaffe naye nnyo naye mwenna bannamawulire abali wano media houses mwebale nnyo mwebalire ddala nze kyendabye wano kabaka kyolina okukola kimu either abantu bano babadde bakuwola oba obasasula naye sigala nga weyisa bulungi eri abantu bano eri ensi yonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kati oluva wano tugenda kusetinga tugende gye tugenda okujja mukyala wa